kati Museveni kyakola abantu yabateera ku lusiniya kyayita PDM ye nadda ku buffet ate abagala lwaki temugaggawala. Era ripooti ngisomeddemu mu bugubi ng'endulu zivuga abe naale mbagala kuginemesa gisoma. So kati ekyo mu bufunze njagala buli omu kyaba ategeera mu bajeti ya Uganda nti ekibaddewo olwaleero ffe ba MPs ba minisita n'abalala tubadde ku buffet ataddeko gonja ataddeko ki mwabali yabawuliriza CBS babaleetera olusiniya mwekubire eyo asunye munne engalo kati badenga yone birigwadi nga baga sente zino tuzijjeyo ko tukendeezeeko ezisinga obungi zigende mu bantu abangi fe tufuneko entono abavuma ne bavuma. Kati budget njala ye summary gyenjo okubawa nti abali eyo sente budget eyisibwa zisuze zigabanyizibwa amanya agali mu basomede Salimu Salimu mutede mu bilioni 2 operation wealth creation bangabe ne bamutede dala nkaaga bweto Uganda basajje bacho. So nade ngamba abadde wa omusumba Mark Nkwanga wetaaga nnyo tegeerwa kisemu jutakwatagana Museveni oleke kuwagira lwa kunyumirwa buli lwotegeera kyemulwanire semuju ne wakeera naafa kuba ffe tuli bantu enkyo omuntu akeera naafa oba wali wagira muntu oyinza n'ogamba ansi gwe nalonda nga takyasimbawo nabitadde naye bw'oba wagira nsonga ng'ozitegedde bulungi omuntu ne woba omwagala n'azivaako oyo ng'omuta ate ne bwafu osigala ensonga ziri ng'ozisigaddeko naye abasinga obungi bawagira bantu ho njagala omusajja oyo lwaki omwaga talina nsonga gyakuwa ekitulwanaganya ne bannaffe nti temuyinza kuddira abantu emitwalo 4 ne mugiwa trillioni 12 ne muddira abantu abaavu mu Uganda milioni 14 ne mubawa trillioni 1 ne mutuuza meeting munoonyereze lwaki bano tebagaggawala kati kyekiri mu budget bwetyo tubadde mu parliament bwetyo webadde nga tano ajja kukola ki wangi nga tano president nga tano Museveni agenda naye agamba akyajja agenda kubayita abatwale Kololo nze sigenda mzudde nga sikyagenda wali Museveni nasembayo genda nali nkyali mutototo nga sikiriza genda wa muntu nanzijako amasimu nansibira ewantu dini ekizo omuntu asiga obukyayi bwatyo eddiini ne Katonda yennyini naye akyawa abantu era n'abasuubiza n'obbookya omuliro Katonda kasita obeera nga tokola bintu byotekwa kukola Katonda akyawa omuntu n'akusuubiza n'okwokya omuliro eyakutonda kasita oba nga tokola bye yakulagira kukola so okukyawa sikiina buzibu n'okusiga obukyayi kasita abeera ng'omuntu gw'osigako obukyayi agwanidde kibi okusiga obukyayi kumira talina musango kyembadde mboozi ekyo naye alina omusango olina omusigako obukyayi kati nga Museveni olina omusigako obukyayi bukumakya ne kawungeezi omulinako obukyayi byakola sinze mulinako obukyayi byakola bye bimuleetera obukyayi obwo taano ajjawa taano tajja yali badde ajja mu parliament agenda kuyita ababaka Kololo babakebera ennyindo covid ayogereko eri eggwanga alinnyonnyola bino balinyola abaka parliament ekisinza okunsanyusa ekitundu mu Uganda ekisingamu okubeeramu obwavu abaana tebasoma tebalina yadde ttooyi bapama mu nsiko tebalina ngoye abantu gy'abantegere ng'owamawulire banaategeera batya okweyamba bakitegeera obanga musawo njala bategeere kati tebalina nga bwe kiri. In fact bw'osoma ripooti ya National Bureau of Statistics egamba open defecation Uganda kupama nga temulina ttooyi mpama mu nsiko kati abantu ebitundu 7 ku buli 100 Karamoja tebalina ttooyi kakati tebalina mu Uganda abantu milioni 14 balina olugoye lumu mu Uganda bwagenda okulima n'alugenderamu akomawo n'alowooza n'ayingira obulire dusobola okukala ekiraluddemu kati so ebyo naye mbaga nti ajja nga 5 nga 12 kati ebyo Museveni agenda kujja nga 5 ate nga 12 ajja nga 5 kola ki gye bayita State of Nation Address mu mwezi ogujja alimbe bannayuganda eggwanga nga bwe likulaakulanye ate nga 12 ajja asome budget gye tuyisiza olwaleero katujje 89.2 FM
Owange nnyabo wenna olutusolinga asula mu kiswa anse nava ku byokwebyula olususu naluvaako kati lukola bye lwagala kuguna omulembe gwa Wandaazi ekyo tekiddamu kozesa Okikomya? Yes. Era abantu bwe banaaba kwolwo bwe tunaaba tukyali balamu ne tukomawo Museveni lwagenda okwogerako eri eggwanga njala kukomawo n'ekitabo kya Yubosi ekyabaddemu ebyokubala kirimu ebintu binnyo media ebyokuyiga abantu abatambala ngatto abantu mu Uganda ettundutundu wakati w'abantu mu Uganda basula mu ruumu emu mu muzigo family mu Uganda mulimu family oba amaka milioni 10 n'emitwalo 6 naye kubo nga abantu amaka emiliyoni 3 n'emitwalo 6 basula mu ruumu emu ate ogituke Karamoja ne gujja bagira ng'oli omwana taata nani ruumu emu nange nagisulamu nga okusoma Makerere ne wena wa Safarida twasula mu ruumu emu kale abantu abasinga obungi mu Uganda bwe bali muteka Kateni mu wakati kawo tufunye omugenyi Kateni tusazaawo Kateni yene yewa kasaidi yeno kati mu Uganda abantu yalaza kuba nnyo nali mwana mutonga nakamala okusoma ate nze natandika kukola nga ndi ku university niye kutwala monta yamutwalanga ku mmere nga tumwogera wantwalanga enakasero sina linnya ne wandegeya ate ngambye gwe njogera nani kama nti medi yogere linnya wantwalanga wandegeya ne tuli emmere nenge sigiri ennyoka wano nga nsereko yandiisa tulya buli omulamu ekyenyanja kilo wandegeya nenakasero kakati tuvudde wala katona tumwebaza eyo Mark 2 nenga nine emmotoka mwena Mark 2 mutwagenderanga nine emmotoka nenga gwe Mark 2 musota esagivugako nali wa bbeeyiko musota ezali zakajja gyoganga Mark 2 nyimanye ngulumivu bweti akati medi budget ya Uganda nyimaze kati munansi agitegedde bwe tugenda mu agitegeere nti olwaleero budget eyisibwa ekifaananyi gavumenti kyewa nti ezisendeze ebyobulimi ezabyobulamu ezaki eba erimba oba olimba ezisinga zigabanizibwa kati mwabali eyo nkugambye eno tuli ku bufe kati Museveni ye bwanajja okusoma alina kyakyusa agenda okulimba abantu buli Uganda nga bwekuze Uganda ekuze emirimu twala tugende era olw'okuba pulezidenti abamu bamukkiriza naye nkugambye omaze gitematema yeeyo abali eyo olusiniya lujja mulwane eno bali ku bufe oze ku nsonga kyendala etteeka ery'amagye ebiri mu tteeka ekikulu kyabyo kyekulaga wa we tutuuse ng'eggwanga wetutuuse netulaga wetutuuse twatuukawo nakugamba medi tukyajjukira twatuukawo de tukyana gye tulaga wetutuuse olwaleero tufugwa magye tuli ku mudumu gwa bondo naye olw'okuba ensi teringanga mu biseera edda ebyabeerangayo by'omugenzi Amini ba Mobutu kati olwaleero wabeerawo okubuzaabuza kuba mulimu ogenda mu kooti y'ensi yonna mulimu naki kati amagye gaagala kuteekawo etteeka nga bw'olaba bwe gwabeeranga mu South Africa ng'obususize mu mawanga buli mu tteeka era waddewo omuntu alaga akatambi ka Museveni nga yakajja ng'ayogera ng'agamba nti amateeka si geegalaga nti ensi erimu obwenkanya amateeka agamu gasobola okukolebwa ng'ekigendererwa kyago kyakuteekawo butali bwenkanya kati lino etteeka Dr. Besigye olunaku lw'enkya aweza emyezi 6 ng'ali mu kkomera Museveni yagamba nti abalajana Besigye bamute lwaki temugamba nti Besigye bamuwozese mangu kubanga yazza emisango emyezi 6 Besigye gy'amaze mu kkomera gavumenti tereetangayo yadde peegi emu ey'obujulizi tetwasembayo okubeera enakawa nga bagamba nti kooti ebakkirize bakwate essimu za Besigye baggyemu obujulizi obunaamulumika kyebava baali baagala omutwala mu kooti y'amagye gyolaba gye baasiba looya Aaron Kiiza nga tawozezza bamukwata bukwasi namugala tukusibye omwaka mulamba engwala ne zinyooka ne bamutwala kati kooti y'amagye ne bantu tebagireetawo nti wajja kuba obutali butebenkevu ebyabasirikale baza emisango bagireetawo kubanga
yo teriimu nsonyi ate ekolera waggulu w'amateeka zino kooti endala n'okufaanana na paalamenti olw'olumu eyinza okwewuunyisa kyova nze owunyidde ogoba kooti y'amagye mu ngeri gye baagigoba mu kooti ensukkulumu nange neewuunya naye nga bakugu bwe baba bakola ensobi bagikola mu bugenderevu so kati nga bwe tutunuulira etteeka buli omu atunuulira ennyo Uganda wa we yatuuka nti mutabani wa Museveni basobola okukwata Eddie Mutwe ne bamukuba ne bamuleeta e Masaka nga talinnya ne baddira abapoliisi ne bayimirira ne bateekawo olukomera kamera zireke kumukwata nsi yonna erengere nti bamukubye kati olukomera olwo lwe lugenda luvaawo lujja kutuuka ekiseera nga bakukuba bukubi waliwo olukomera oba tewali kati kooti y'amagye ensonga lwaki baagala ogiza ebyo n'emirimu ebirala bya bulijjo ekirala mpozi abantu kyenyagala bategeere najjanga nkibagamba wano nti Special Forces Command SFC Museveni waava mu nsiko kanobogere yali aŋŋamba yakuumwanga abasirikale nga 5 nga alina gye bayitanga Presidential Protection Unit PPU ne bagenda nga bakulanga buli omu tamanyi gye balaga ne bagamba nti kati brigade Special Brigade ekuuma President brigade babeera abasirikale 2,110 naye yabayitiranga brigade nga baga nti division baweera omutwalo gumu 12,000 kati saawa zino yakera ku nkya n'agamba nti kati bagita Special Forces Command bwe baali bakola etteeka ly'amagye lino kati bagifudde department kati bagagifuula force mu Uganda mu tteeka ly'amagye palamenti yeteekawo uniti z'amagye kati force ze tuyina amagye ag'okuttaka n'amagye ag'omu bbanga kati Museveni ayagala kuddira amagye agamukuuma agatamanyikiddwa genkanawa nago agambe nti nakyo kibinja ky'amagye nga woga nti amagye ag'okuttaka n'amagye ag'omu bbanga naye gabadde ekyo gakifuuka dda nga galiwo mu bumenyi bw'amateeka kati aleeta nongosereza mu tteeka ebyo ebimu ku biri mu tteeka eryo naye nga ebikulu byabyo ebyo byonna byonna abantu babitegeere nti kebere SFC yateekebwawo nga magye ga Museveni nga muntu ne mutabani we gasobole okutambuza okukuuma obuyinza obutabuta kati buli anaasonga ku buyinza mbooko ngwala kyerera nnyo gamba bannaffe bye tubeera nabo mu kulwanirira okuzzaawo eddembe abamu ne babifuula nga byamalala bino ebintu mmedi si byamalala we tutuuse wano gwogera nti wetwolekedde twatuukawo dda omugenzi Aziz Kasujja saba Katonda musaasire nanyumyangamu naye nga tufunye obudde tumu n'atunyumiza yali ku mulembe gwa Amini nno nga n'abasirikale abamanyi mikwano gye ne bamusiba ne bamutwala e Makindye n'abagana mmwe mmedi lwaki temunta namuga Haji bwe tunaakutaata ebweru kibigira obeera mukomera wasingako obulungi ng'embeera ebweru waga nti tuyinza kakasa nti ebweru oyinza okusigala ng'oli mulamu naye ate mukomera ojja kusigala ng'oli mulamu era Aziz Kasujja n'abeera mukomera ow'entuuma ng'ekimubeeza mukomera ye wali ku bulamu kati twolekerawo kyobola abayidi mutwe baali bajaganya nti kati bamuleese mu kooti bamugye mu basement badde bamuyigiriza olunyankole so eggwanga liri mu kaseera akazibu ffe maybe ketutanaakulabako mu bulamu bwaffe buli omu si gye tulaga nkuganya ekigambo ekyo twatuukawo dda kati awo we tuli awo wakunyweza nkutu okuvaawo era si wakuzanyiramu si wakukolera malala abantu bawulira si wakukolera malala wano wetutuuse abakapame nade maganga bayise etteeka lino we baleeta etteeka ly'enkuŋŋaana gwe mulundi gwe baasooka okunjuza amakooti mu paalamenti olanya n'alagira poliisi nempala awala nenja mu paalamenti nensuula ebweru nga nnwanyisa etteeka eryo kubanga lyali bbi amama Mbabazi John Patrick n'agamba olanya oluvannyuma yangamba nkomewo neetonde neŋŋaana n'agamba abitadde nanga oyise mujju tulina omutwala mu kakiiko k'empisa talina mpisa netteeka gwe baasooka oddisibiramu ejjinja Kawesi ng'ayita mu tteeka nze lye nalinwanyisa gwe baasooka oddisibiramu namba 1 yali amama Mbabazi ku lutindo ne bamuzza bamukuta ebitogi kati mbadde ng'ababaka b'NRM nze sigenda kubagana kuyisa tteeka naye kuba nze niwe banankuba teri yagenda kwewuunya nti bankubidde ki naye mu kigenda Baluma nalaba akamba ava Busoga nga Brandon ono nze waliwo omusajja lwe bano newaka
waliwo akuba emitwe baali banteeka mu motoka nga omutwe tegunayingira namugaa kuba itaguni amukuba omutwe waliwo akuba emitwe waliwo akuba emitwe nagukonkona asaalina nange gukuba nenjiyingira owuliriza CBS FM Emanduso radio y'abavubuka b'omulembe omutebi. Check this out. 89.2 CBS Emanduso 89.2 CBS FM edekika zino ziri abiri mu zibula kwelesa essatu eggwaniro kyekikuluma omugongo kuluma amagumba discs gasese tukaniganya nerves obulumi bungi jangu tukujjanjabe onere ddala ku ssente ntono nnyo tujjanjaba okusanyalala omugejjo ekiwanga ebigere nga bizimba bikuma omuliro nga n'amagulu gonna gaggwamu amaanyi bambi ffe tubijjanjala byonera ddala ne bayita ggwaniro kyoba tebayita hospital ali abafiirayo lino ggwaniro teri afiirayo tukola kyekira tukola therapy treatment massage tujjanjaba wagenda kweyongera kubijja bubizi so katika n'amateeka galeetebwa kubanga abantu mu ntandikwa nze mbagamba wano ku CBS Museveni tayagala kuva mu buyinza ate ne bwabuvaamu oba afudde ayagala mutabani oba omu ku Luganda lwe baba lusigalamu abantu ekintu kyabalema okutegeera mmedi tulina okuddayo mu ntandikwa y'eggwanga lino oba mwakitegeera temuvuganyiza lwaki mwali abantu obudde kiringanga kunoonya ssente teriyo mmedi abulwa ssente n'agandi kati zimbuze n'akeera kwebaka mpaka lwanaafa nze mpita ku bantu mwaka ogujja mpita ku bantu buli lunaku abali kulerwa abava ekireka kireku abayingira ekibuga okunoonya ssente olumu ne zibula ne baddayo ku bigere naye ne bakeera nga bazinoonya abamu ne bamala Katonda n'asaasira ne bulamu ne bugiramu abantu basigala ninga bulina kubakeera kuzuuka genda kuzinoonya n'okunoonya emirembe n'eggwanga okutereera lifaanana nga kunoonya ssente oyinza okuginoonya emirembe n'otuuka okufa nga togirabye naye toyinza gaa nti njitadde nga bw'otayinza kuta kunoonya ssente ne batuuka okuziika ng'era tozifunye naye ne bakwogerako nti ate musajja nga mutetenkanya so kati bwetulina okulwanirira okulaba nga Uganda ebeeramu emirembe so kyensembyayo ku nsonga z'otugambye olwaleero olusannya lw'omusajja ebibiina by'obufuzi mu Uganda wano twayingiramu era mbadde nkigamba munange omu nga tuli mu palamenti nti n'okulwanyisa nakyemalira okulwanyisa Museveni ate nakyo mufo ky'okuddira amaanyi ne tugagatta wamu ate nakyo tukivuganyizaamu nze nsinga okumulwanyisa oli n'omusanga akyayo ng'ekimukyaya ffe tusinga okulwanyisa omusajja era n'akyewaaniramu okusindika emmotoka bw'eba etubidde temuyinza kupima amaanyi nga buli omu gaataddeko genkana aga munne naye buli omu gaateekako gaba ga mugaso kati ekyo mpaka lwe kiri tuvaamu ne tumanya nti buli maanyi ga muntu ga mugaso mu lutalo lumu Honorable Manya Mushega yaŋŋamba nga bali mu nsiko balwana nga baguddewo gye bayitanga Lwenzori Axis bali eyo Fort Portal Kasese bwe bagulawo Axis eyo eyali agikulira mu byamagye ow'okuntiko yali Fred Rwejema ng'agikulira mu byobufuzi ye Haji Moses Kigongo nga political kamesa ye Amanya Mushega Jim Mwezi nga yakulira ebya intelligence nga bakulu ab'okuntiko ne baba bali mu lusozi bali abikajjo omusajja omutamivu najja n'abaga nti mpise ku basirikale bo tebajja n'agala Rwejema olw'okuba yali musirikale n'ateeka formation mangu yagawudde kika ntono nnyo ng'obusajja bwatuusira nga tutandise kulwana kati n'ambuuza nti oyo omusajja teyalina mu magye gaffe yalina mutamivu omulimu gwe yakola mu lutalo oguyita gwa kuzanya kuba abasirikale bo tebali bagenda kutta Rwejema bate Mushega bate Jim Mwezi bate n'Ekigongo nti kati oyo omutamivu just yatubuli obulizi nti mpise ku basirikale bo nga bajja okimanyi nti mulwanyi nnyo okusinga naye akwate emmono naye yali mutamivu yabayita yangamba yali mutamivu yabayita kaati ayinza okuba nga mu kwetamiza omwo bwe yabayita kuba mutamivu asi mutamivu but the point is nti teyali mulwanyi genda maaso se kati wano abali mu lutalo lw'okulwana okufuna emirembe mu Uganda ekyo buli omu oteekwa okukimanya abaagala okuggyako Museveni omukazi
omukyala alekawo omudaala gwe mu katale nze nakulembera okuwandiisa Dr. Besigye Namboole abantu bonna ekireka olw'omuvuka yatuwa entebe awo ne balekawo emirimu gyabwe ne basibira mu kisaawe Nakivubo tobasasudde batambudde lumu nali muva ku kampeyini olw'omukyala ali ku jokers awo twaddemu akadodi mukyala mukulu azinye twasibira waka ne mubuuza ogenda kuddayo tya nange simanyi kakati yawagidde semujja akadodi kamututte mpaka waka abantu abo tosobola kubasasula so buli muntu mu lutawo lw'okuyimirizaawo obufuzi obwa democracy buli omu alina kyasobola okukola kakati Museveni saawa zino sente zabawa sente ezo ngena kigezaako ebintu bibiri mu kukyusa constitution ye nga Museveni ajjawo ebisanja omusajja gwe bayita Ben Wacha avaawo yamu Mulango ab'opposition bonna baafuluma okuva mu parliament nali munnamawulire Ben nga banyiize olw'okuba bagyewo ekkomo ku bisanja Ben Wacha n'asigalawo mu kukyusa mu constitution n'asobola okuteekamu akawaayiro akateekawo ofiisi ya leader of opposition olwaleero tujagala nnyo naye nga Ben Wacha baamulabanga abaliddemu olukwe okusigala mu parliament nga opposition bonna bafulumye naye nga yaga nti okusigalawo kwe naddira ekifo kya leader of opposition ne shadow cabinet mwendi nga minister wa finance kyali kikulu nnyo nga kisobola okuweesayo omuntu ne yeesaddaako eggwanga era ne bwe limuvuma kati aba negotiatinga sente z'ebibiina mwalimu abo mawo baani naye ate ebibiina olwayo nomala bagandi bagenda kubaggyako sente kati ne bammawo mu bubi bwabwe nabo babaamu ekirungi kye bakola oyo ye muntu Katonda bwe yamukola eringa nkoko wajingana yangambanga nti enkoko nnungi teri agiriiramu kalimbwe ndi enkoko olw'okuba nnungi nyeewooma nsava n'ogiteeka mu sefuliya n'ebirya ne kalimbwe n'ogirya teri yamuliiramu kati buli muntu omutwala nti mubi ne Museveni mu bubi bwe bw'omugyamu kalimbwe n'ebyoya ayinza okusanga naye alinamu ebirala ebirungi kaka sizize sente zamuwa musolo naye yateekako omukono babawe yateekako omukono kuba budget is a bill is a law yagiteekako omukono nemufuna kyengamba nti bwe babaawo ebya Uganda tonenya Ben Wacha yasigalayo n'ateeka ekifo kya leader of opposition mu parliament nakigamba nga abantu ekasokoso nga tulwanira ettaka newaffe Bukasa ngamba nze saa kubeera wali Museveni so agenda kumwegayirira naye mufuna asobola omwegayirira please mumusindike era lumu ne basindika Namuganza maliyo nga Museveni aguse yatuuka amvuma ebizibu byonna byonna eby'ekitundu Uganda abeera ku radio okuvuma abantu n'ava ne mu kwogera ku ttaka eryamuleese ne waaliyo abaagenda ne bamwegayirira kati n'ebintu bye tubeeramu era nze nakirowooza nnyo nti batulifunayo abantu oba abakulu nga tebeesimbyewo oba abakulu nga bamulwanyamuli ne bagenda beegayiryeko Museveni n'aleka kusaanyawo ggwanga kuba nze sisobola mwegayirira naye bwaba abasobola tubawe essaala ate tutuyomba nabo tubatume bagende bakole ogwo omulimu so kati ebibiina biteekwa okutegeera nti sente zino olw'okuba ziteekebwa mu budget ebya budget mulimu okuzirwanya nembeeramu n'okusindikayo abateesa kano boogere nga bali mu nsiko Serwanga baamuwamba ne basindika banaateesa n'obote nabo baali bawambye ennyonyi y'obote ng'eri Kabaale ne bateesa nti tuwe Serwanga tukuddiza ennyonyi yo kati mulimu abateesa ffe twali nga tulwanisa obutajjaawo kkomo ku bisanja nze siri mubasobola kuteesa mulimu omuntu nga saa kutula naye newaaba nga yali badde wa mugaso ne tutuma abantu abatusingako ku buntu bulamu nezino sente z'omuzikomba bawini kiiza sente z'omuzikomba ebibiina si bantu